eri Economic Forum onako olweggulo nayogera ebintu bingi oba oli awo abamu ku bantu abatunulidde ebyensimbi n'abagagga abamu abali mu mawanga agatali America abamu babadde n'okutya okwenjawulo ngeri ki Trump gy'atandise okweraliikiriza abamu ku bannaggaga abatali mu America oba n'amawanga amalala naddala mu nsonga y'ebyenfuna n'obusuubuzi. Kati kye balina okumanya ekikulu kiri nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu. Donald Trump enkola ye ayina engombe ya America First. Tuyina kusoosowaza America. Myaka egisoba mu 3 egiyise Abamerika baddira amakampuni gaabwe ne bagajja mu America ne bagatwala mu mawanga amalala kye bayita offshoring. So bakola ebintu bibiri, offshoring ne outsourcing. Nti bw'obeera mu America osobola okulinnya ennyonyi ya American Airlines omugugu gwo ne gubula n'okuba essimu ku call center ng'olowooza oyogera n'Abamerika naye nga b'oyogera nabo bali Banglo mu Buyindi era ne bakubuulira omugugu lw'ogenda ogufunira ensonga ne bazikolako n'omugugu n'ogufuna. Kati ekyo bakiyita outsourcing nti they've outsourced a service. Kampuni tevudde wano nini banonyi kakati bateekawo kye bayita crash programs nti ne bafuna Abayindi Abachina ne babayigiriza oluzungu kulwogera ng'Abamerika obulungi phonetics n'ebirala byonna. Crash program ya mwaka gumu myaka 2 kati ne babeera ku call center eri mu Asia ensonga yo nekolebwako bulungi gwe ngolozo badoyogera n'Abamerika naye nga bo bakibala nti Omumerika sente z'omukola omulimu gwe gumu ne zitamumatiza osobola ozigabanyizaamu aba Asia bana ate ne babeera bamativu. Kati lwaki service eyo tojja outsourcing? Kakati America ayingira mu nkole outsourcing ne offshoring. Kati amakampuni agali manufacturing ngoye n'ebirala naga nti mugende Bangladesh mugende Vietnam era bw'oyingira amaduuka ga America nga Walmart kalinga ke katale ko America kumpe buli kibuga mw'oyingira ojja kusangamu edduuka lya Walmart. Bw'oyingira batunda engoye ojja kusanga nga kumpi zonna zikolebwa mu Asia naye nga ate amakampuni agamu g'Aba America naye nga bakolera eri butereevu. Ogende mu electronics nga bingi bivudde South Korea naye ogenda okwetegereza baani abayinamu emigabo nga B'Amerika. So kati bo baanoonya cheap labor ne bagaa nti ebyo katubiveemu naye mu kukola ekyo baatwala emirimu egy'Abamerika ne bagitwala mu mawanga amalala eka ne babeera nga tebalina mirimu abamu ddala. Kati Trump agamba emirimu egyo tugikomyewo ewaffe bwe yabadde ategeeza bannagagga nti mujje mubikolere wano mu Amerika kubanga obikolera mu Amerika kitegeeza emirimu mugikomezaawo eka awaka. So ayagala kunoonyeza B'Amerika mirimu. Ekyo tekitandise naye nkugambye mu kalulu ka 2008 John McCain yafuna ekizibu baakola okunoonyereza yayina emmotoka 13 yali azisobola musajja amaze mu byobufuzi ebbanga ddene akoze nga emmotoka emu ku 13 muwala we yagivuga naye nga si nkola ya mu Amerika naye nga ziri 12 mu Amerika. Obama ng'alina akamotoka kamu nga ka mu Amerika jjukira bwe baali bavuganya kwa president eyo yafuuka ensonga. Oyina 13 eyo ye 13 gye wagula emirimu tewagiwa Amerika wagiwa beebunaayira. Obama mu butono bwe y'emirimu agiwadde B'Amerika wadde omugwa wadde eyo nefuuka nsonga nnene nnyo kugamba ekulaga obugazi bw'ekintu kino. Kati Trump awo waayise mu kalunga nti emirimu njagala kugikomyawo kati nga wakayita ennaku 2 ng'amaze okulayira afunye omukisa kubanga luno lwe lukuŋŋaana olunene olusoose lwayogereddemu oluli ku ddaala ly'ensi yonna n'ategeeza bannannyini makampuni amanene ku nsi kuno abali e Switzerland nti bwe muba temwagala mbateekeko misolo gye ŋŋenda kuteeka oba emisolo gyo ŋŋenda giteekawo naye muba mwagala okugyebalamu muwano bizinensi muzikomyewo wano. Bw'oba oli wa Volkswagen ng'olina emmotoka z'okolera Emden
nakyalako ku factory ya Volkswagen mu kibuga Emden mu Germany naye bw'oziraba ezisinga bakola nga za America kati Trump akugamba mu kifo ky'okusinziira Germany Emden okole ezijja mu America jangu plant yo ogiteeka mu America emirimu ogiwe b'America kubanga era bw'otuuka wali modo oziraba nga size modo ezivugibwa mu Germany ne Budaaki okuliraana kuba ekibuga ekyo kiriraanye Budaaki ekya Emden si bye ebika bye bavuga katale batunuuliddeko America kati Trump agamba ezo jangu ozikolere wano owaaba America emirimu so obubaka bwo bwetegereza bukwatagana butereevu ne byabadde asuubiza bulijjo mu kalulu. Dr. twagatunuulye Trump emyaka gye